omwana wange gwe mpita checkpoint kubanga y'omu ku baasinganga okumpakanya ngenda kugula ettaka lino eddala wano n'ambuuza kiki ekigendererwa kyange kiki. Why are you wasting our resources? Akosirikeerabira buli mulundi yambuuzanga why are you wasting our resources? Nembuuza whose resources? You are holding those resources in trust for us. But you keep buying. Last week you bought land. This week you are saying you are buying land. Kati lwakitegeera lwakiraba. N'ayitamu atunula Kasooli n'agamba nti taata oyo yenna Kasooli. Yenna munaamukozesa. So bannange naddala bazadde bannange ekyo tukiyige. N'abantu bonna aba bulijjo ekyo tukiyige. Ekintu kino nkiddinganye nnyo eky'okwenvolvinga abaana mu business n'engeri gy'olina okubayingizaamu. N'abantu batuteekako nnyo pressure. Abaana obakoze otya mu business. Bannange tekitegeeza nti omwana alina kukola mu business yo. This girl, you can Google her. She's a professional. She's a financial analyst. Ebitongole byonna ebinene abikoledde. Naye abantu baagala nnyo okulaba nti nno ekitiiyo okola n'abaana bo basitula ekitiiyo. Ono omwana aleeta experience z'akozesa mu bitongole ebinene. Ya auditinganga amakampuni amanene. Naye buli mistake gy'alabayo eri n'akugamba taata eno mistake ojja kugikola. Era the same story gye nziramu. Kati gwe tunuulira Mamadi Kakiika. Ndaba ennaku zino nja kubuyita buvubuka precisely. Obutandika okuindoctrinatinga bannaabwe nti tebabakozesa yalinga tebabakozesa. I agree with it. Asobola yeetandikirewo business ye. Naye I also agree professionalism. You look at this girl. She has worked with reputable organizations. And I'm very sure that your expertise gyafuna ajja kugireeta mu bizinesi yaffe. Naye singa yatuula ne taata olubeerera bannange Kasooli gwe mutunze wa mmeka n'amubala, gundi ze mutunze wa mmeka n'amubala n'amukuleetera. Ennyombo teziggwaawo. Ebitongole ebirala bingi nnyo. Abaana tubagabanye tusobole okufuna that expertise. Nze simufunirangako mulimu. She gets every job on merit because buli wakola wonna she shines. Ekyo kirina kye kireeta. Kati amagezi ago gonna criticism yonna gye yankolangako ng'amala kuoditinga bitabo biri ebirala amakampuni malala n'alaba obuzibu bwe balina n'alooka abundeetera. Oyo nabagamba yeyanze kisaawe emmwanyi. Twabala emmwanyi emyaka 5 n'aŋŋamba taata wange tewaliwo ssente. Kubanga era abitunuulira kampuni endala. So expertise eyo obumanyirivu obwo tusaanye tubujje mu buli ngeri yonna. So abazadde tuyingize abaana baffe mu business naye tumanye tubayingirizangamu wa. Kati she's the financial controller and she's the financial analyst. Check buli gyo issuinze buli payment gy'okoze agiscrutinizinga. Naye singa abadde akola ano nange buli lunaku nti bane mupampinga amazzi g'ente nga teziriimu yalibadde ategeera ddi that financial controls are done this way. Because buli lwe tumaliriza buli mwezi oguggwako both income and expenditure electronically is transmitted to her. N'alooka agiscrutinizinga ne muyomba ng'alabye ogabye bonus n'omugamba ebyo bindekere. Right now she's appreciating my strategy. Taata weebale kumanya ntambuza ya business kubanga abaana abato generation yaabwe erina engeri gy'erowoozaamu gy'eraba ebintu. Kati atandise okubiraba nti there is more than one goal. Bwe nalinga ngula ettaka nga mbuuza amagoba geegaluwa ratios eziruwa. Kati atandise okuliraba nti ettaka lirina value. Kyekyo bannange